Mawulire ge tulinawo kino tekiri fantastic. President Donald Trump, President wa America omulonda aliko kati, is a man of action. Atandise okudeporting aba illegal immigrants bonna abajja mu ggwanga lya America ne beesenza kutaka eryo nga bayingidde mu bumenyi bw'amateeka. President ono yalabiddwako ng'atikka abantu 15 ku military plane, and the plane is destined to Guatemala. So buli kisinga weesenza kutaka lya America nga toyina ono Trump tazanya. So bonna abatisse ku nnyonyi muddeeyo mu Guatemala, muddeeyo mu nsiza mweje mwava. So far confirmed, twakakonfaminga ko abantu 15 abajiddwa mu ggwanga lya America. Fantastic. Yes, oli ku Yugi Update TV ko sinziro kubanga otuwuliriza era nga nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano. Ng'omukwano gwange yenna atana kubanga otwegattako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga otweyungako ddala bulungi nnyo. Enamba y'essimu eyo gye mulaba abagala okola advertisement, abagala okulanga, abagala advertisation kolera naffe kubalangira business zammwe, okola adverts mwenna tubaaniriza. Enamba y'essimu gye mbamuyitako ya WhatsApp ojja kubanga otufuna gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Baganda bange bali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo, abali mu diaspora mwebale kuwagira nkyukakyuka. Mweba nammwe bali ku mulirwano wano e Kenya mukola kyamaanyi nnyo, kimanyi mubeerako nnyo, muwagidde enteekateeka zonna ezigenda okuba nga zireeta enkyukakyuka mu ggwanga Uganda ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mwebale nnyo kwagala amayengo ga channel eno, mbaaniriza mu abana subscribinga, mu abana likinga ne mu sharinga tusobole okuba nga tukulaakulanya amayengo ga channel eno. Mbaagala nnyo baganda bange era mbategeeza nti mwebale kwekumira ku Yugi Update TV. Mweraba.